Awebale nnyo kubanga okyali ku Salt TV ekitundu kyaffe kyakubiri ekyamawulire gaffe ag'omunnyo live. Ekitundu kino tugenda kitandika ne mukozi munnaffe Simon Peter Watch Kaswabuli akadde kano mumyuka wa RDC mu district ey'e Kassanda. Yakasiddwa yafisi mu butongole era ogenda kulaba ebikonge ebyetabye ku mukolo guno. Sawe no office eno givemu kwase muganda wange entebe eno asobole okugituulamu. Omumyuka wa RDC omujja mu district y'e Kassanda Simon Peter Watch Kaswabuli akwasiddwa yafesi mu butongole wakati mu ssanyu n'okwanirizibwa okw'amaanyi. We are willing to support. You know, we are supporting our His Excellency Kaguta Museveni, the beloved one, and we are willing to serve the nation, not only Kassanda, but the lover Uganda. Omukolo gw'okuwaayo yafesi gukoleddwa abaddaamyuka RDC w'e Kassanda Katabazi Seifo era gwetabiddwako abakulembeze mu district y'e Kassanda DPC w'e Kassanda Tashobya ssaako ne bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti. So tubeere n'okulowooza okuli beyond nga tulowooza ku bibiina byaffe. Katabazi ayanjiridde bannakassanda amuddidde mu bigere era n'asaba okukolagana naye n'okumuwagira mu mirimu gye. Mupya wa deputy lega system agimanyi kitegeeza security wise and relationship and gathering okukungaanya awamu okuleeta DP okuleeta no netubeera nga tukkiriza nti president ali omu His Excellency Kaguta Museveni tusavinga abantu agenda kukikola. Oluvannyuma Katabazi akwasizza omumyuka wa RDC omujja Kassanda Simon Peter Watch ebikozesebwa mu yafeesi eno era Simon bw'amaze okutuuzibwa mu yafeesi ne yeeyanjulira bannakassanda n'oluvannyuma n'ayogerako gye bali. Tediso nga secretary wa ofiisi yaffe mukwase communication eno era yaffe ya State House ya ofiisi yaffe. Kaswabuli asinzidde n'ategeeza bannakassanda nti ekimuleese Kassanda kukola mirimu gya mukulembeze wa ggwanga era asabye enkolagana ennungi olwo kibanguyiza okukola ebitwala Kassanda mu maaso. Nzize mu ofiisi eno okubaweereza nga bannayuganda nga nkwata constitution ya Uganda ekigambo ekiri mu constitution ya Uganda kyengenda okutambulirako. Ekitali mu constitution ya Uganda tujja kiteesangako bwe kiba kituyamba tukole ekyo, bwe kiba tekituyamba tudde ku constitution semateeka kyakola ki kyagamba. Aduumira poliisi y'e Kassanda Afande Tashobya naye yayaniriza mukama we era n'asuubiza okumugondera nga bakola bonna emirimu. Nawe mbadde nkwasira siripooti ya district nga security tetagala kukola nga ttiimu njagala n'abakulembeze bonna we bali ne kawuma wange. The best challenge tulina wano y'amataka. Abalala beetabye ku mukolo guno kubaddeko abakulembeze okuva mu bibiina by'obufuzi ebirala okubadde mmeeya w'e Kassanda omuyambi wa ssentebe wa disitulikiti y'e Kassanda n'abalala abagambye nti yadde si bannakibiina kya NRM naye babadde tebayinza kusobola okwaniriza mu myuka wa RDC waabwe. Ekisookera ddala okubanga musajja mulokole ate asumbibwa omusumba waffe aloze yasibugingo kuba nange ndimukkiriza omulokole era nga nsabira Kanani. So nebaza omukama Katonda olw'okuba tufunya RDC ono ate nga musajja mulokole. Abalokole ebiseera ebisinga tutambulira ku mazima okusinziira ku ekyo ekintu kyobakkiririzaamu. Wavudde babadde mubuuka ate nazzeewo kibadde essuubi ddene nti tujja emirimu kubanga tebajja kukoowa ate ne mukama waabwe Feibe Namulindwa naye mufuuka. Deputy RDC omupya musuubira okutwala ebyo mu maaso. Ekyo ekirala nti muvubuka muto akyalina ebiruubirirwa biwanvu, so musuubira okutwegattako. Bikusakiddwa Kyambadde Lawrence ku Salt TV Omunnyo.